Mutaayi, olunaku olwaleero kkiriza nkwanjulire musajja mukulu ono gwe nasiŋŋaanye ku kaalo Ssanga. Kano kasangibwa mu disitulikiti y'Wakiso mu katawuni k'e Matugga. Nategeezeddwa abatuuze be neebuuzizzaako ekyavaako kansambulira omwami ono okufaanana bw'ati. Ne basooka bampa background eyabadde atiisa. Mu kusooka babadde batidde n'okumwogerako era bantegeezezza sigeza ne mukwata ekifaananyi nnyinza okufuna obuzibu. Ne mbuuza ate lwaki, kuba omukulu namulabye atambulira ku luguudo ng'alinga omulalu. Omukyala eyabadde atunda emisooli ku mabbali yalunviiridde ku ntono n'agamba nti bo ng'abatuuze bateebereza omwami ono okuba ow'amagye ate ng'ali ku madaala aga waggulu ennyo. Ne mubuuza nti wava ku ky'okukitegeera. N'aŋŋamba lunaku lwali olwo ng'akamotoka k'amagye kayitawo, abakulu abaali mu mmotoka nga balina amadaala ku bibegaabega byabwe bwe baamulaba ne basiba emmotoka zaabwe ne bamukubira saluti. Kitegeeza yali abasingako amadaala era okuva ku olwo ne bakakasa nti ono alayika ali w'amagye owa ranka eza waggulu ennyo. Saakomyawo n'ogw'okubuuza ebibuuzo nga bw'omanyi nze omwana soda ne Expo TV ogwaffe gwa kubuuliriza na kumanya ne tutegeeza ensi. Ne mbabuuza ggwe olowooza ki ekyaviirako omusajja mukulu okuba ng'atambulira ku luguudo ng'ava eno adda eri, bw'asabiriza abayiseewo abamu ne bamuwa abalala ne bamumba. Omukyalo n'atayagadde kwasanguza linnya lye yadde okulaga ekifaananyi kye mu kamera. Yantegeezezza nti bo ng'abatuuze b'e Ssanga bateebereza ebintu bibiri ebyaviirako omwami ono okuba ng'afaanana bw'atyo. Ekisooka, engeri gye yali munnamagye ow'amaanyi. Birabika byali sawundi w'ebikompola bwe baakubanga nga bali mu malwaniro. Ebikompola ebyo nga bye byamuviirako okukyankala n'omutwe. N'agattako ekirala, alina mujja wa maama we gwe bateebereza nti alayika ye yamukwatira mu bakulu, n'amusuula eddalu. Nga bw'omanyi bakazi bajja tebatera kwagala baana ba bannaabwe nga baliko enkulaakulana gye batuuseeko. Kati naffe awo we twebuuliza ku bikompola n'eddogo kyekyaviirako omusajja mukulu ono eyali ow'amaanyi mu magye g'eggwanga lyattu Uganda okubanga obudde bwonna akakafo koolaba katambuliramu kokka. Bw'atambula n'atuuka eri ng'akuba ekkoona ng'era akomawo kuva ku makya paka lwaggulu. Bw'abanga yali mujja wa maama we. Bakazi battu mufanga kinensi okuloga omwana wa munno okumusuula ku kikolwa nga kino. Omusajja akuliridde mu myaka alina n'envi mu mutwe n'akolanga mulimu gwa kutaayaya ku kkubo okuva eri bwadde eri. Emitima egya Katonda, emitima egy'okwagala n'egy'ekisa, bannayuganda tulabeka twagisuula mu gguluka. Nagenze mu maaso ne mbuuliriza nti omukulu oyo bwe kuba nga kuva ku makya paka lwaggulu ataayaya kuva eno bwadde eri, afuna budde ki obufuna ekyokulya kuba munnange alidde yaba omulamu. Omukyala yantegeezezza alina maama we amuli okumpi ng'ono akola omulimu gwa busawo, si bwa kinnansi wabula obw'ekizungu, era yamuyambyeko kubeera ng'afaananako bw'atyo n'atazenkebera ddala. Yantegeezezza nti asabiriza ssente naye buli kinusu kye bamuwadduka mbiro n'ava ku street awo n'agenda n'agula sigala. Bino nabadde mbiwakanya, namuyise kumpi wendi ne muwa kasooli. Yagaanye kasooli n'aŋŋamba takyalina manyu. N'aŋŋamba mpaayo ekinusu eky'ebitaano ngende ngula omunaanansi. Era bwe yasembedde wendi n'ekwata ekinusu eky'ebitaano n'enkimuwa, n'ava ku bbala n'agenda emmanju eyo. Olina manyu akati? Olinamu olukumi? Alinamu bitaano agakunywa kanaanansi. Agakunywa kanaanansi. Nawe jeera. Omukyalo ono yantegeezezza nti ye mmanju gy'abaalaga abaagenze kwegulira sigala era buli kinusu kyafuna mu nsawo ye agenda bukolokolo eyo emmanju n'agula sigala. Era nantegeeza nti omuzira kisa yonna aba oyagala okumuyamba tamuwa ssente nkalu, kuba bw'omuwa ssente enkalu butereevu ekiddako kyakunywa sigala. Awo nange we nakakasiza nti kituufu alabika yali munnamagye, kuba bannamagye abasinga nga bali mu mbeera z'okubeera eyo mu nsiko banywa nnyo sigala oba taaba okubayambako okubugumya emibiri gyabwe. Kati bambi musajja wattu naye alabika yasigalamu akaakantu.
nga bwe nakutegeezezza nti ono omwami asangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso. Oyo yenna amumanyiiko osobola okuntuukirira ku nnamba yange 0755 81300 era ku nnamba y'emu eyo gwe wenna yeetaaga poloti oba ettaka okwetooloola eggwanga Uganda naddala mu masekkati gaalyo osobola ogikubako n'ofuna poloti mu bantu abeesigwa abasobola okuteekerateekera poloti yo okuzimbirako ennyumba yo naddala nga toli mu Uganda n'okusimbirako ebirimu omuli kasooli omuli ebitooke kalitunsi n'ebirala gikubeko kati weefunire ettaka lyo ofuuke landiroodi 0755 81300 eyo yange nze kennyini omwana Soda. Ngenda kwebaza gwe wenna alabye kasitole kano okuva gye katandikidde. Njagala ofunemu ekyokuyiga nga bw'okatambuza nga bw'okawa omulala. Amanya mbadde omwana Soda. Fu commentinga, likinga ate sharinga. Tugenda sisinkana olundi mu sitole engazi n'eno. Gwe ky'oba okola weekuumire ku mukutu ng'oyagala okumanya. Mukama Katonda omulungi akunkuumire. Export TV to the world.